Obuganda bubuganye essanyu era ne gye buli eno bukyasagambiza olw'okuwulira ku ddoboozi lya nnyinimu Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda Sseggwanga Kimera Frederick Ronald Muwenda Mutebi owookubiri. Lukoma Nantawetwa Cuucu olusubi olusajja Nantasibwa Muge olunaku lw'eggulo yasiimye n'ayogerako eri Obuganda ng'asinziira e Namibia gy'afunira obujjanjabi n'okuwummulamu ng'akaseera kabadde kagenderedde ng'Obuganda bulina ennyonta. Sekesa Magulu Nnyondo Nantalinnya ku Kateebe yagumizza Obuganda ti embeera y'obulamu bwe egenda etererera ddala era yalagidde abantu be basigale nga banywevu era nga bali bumu. Mbalamusizza abantu baffe mwenna. Nze Ssaabasajja Kabaka nga nsinziira wano we twajja okuwummulako n'okujjanjabibwa nga tugendera ku magezi g'abasawo nga bwe gaatuweebwa. Tubadde tumaze akabanga nga tetubawulizaako nga tugoberera ebiragiro by'abasawo ebyatujja ku mirimu egisinga obungi. Embeera y'obulamu bwaffe egenda etereera era tusuubira okudda ku butaka mu biseera ebitali byawala nnyo. Twebaza Katonda atukuumye era n'Obuganda olw'okutusabiranga bulijjo ate n'obutaggwaamu ssuubi wakati mu kusoomoozebwa okw'amaanyi ddala. Omufumbo Sserwatika Lwattaka Nantatungibwa yeebazizza abakulembeze mu Bwakabaka bwa Buganda bw'alamula olw'okubeera obumu ate n'okutambuza emirimu egikulaakulanye Obwakabaka bwe. Twebaza Katikkiro, baminisita n'abaami ba Kabaka bonna olw'okusigala nga batambuza emirimu gy'Obwakabaka mu kiseera nga tetuli mu nsi. Ebigenda mu maaso byonna tubigoberera era twebaza Obuganda olw'obujjumbize mu mirimu gy'Obwakabaka. Twebaza abantu baffe abagoberedde empisa, obuwangwa, ennono n'obulombolombo mu kiseera kino ekizibu ddala. Nga bwe tutera okwogera bulijjo, amaanyi gaffe gali mu kwegatta. Tukubiriza abantu baffe okusigala nga bali bumu. Mukama abakuume. Bajjajja abataka ab'obusoli abakulu b'ebika by'Abaganda nga bakulembeddwamu omukubiriza w'olukiiko lwabwe olw'abataka Omutaka Nsereko Kalamazi Namwama Augustine Kizito Mutumba beeyanzizza nnyo Maaso Mooji era Kalema Kansingi olw'okusiima n'ayogerako eri Obuganda era baweze okwongera okuweereza mukama waabwe Ssaabataka obuteebalira. Ayi Ssaabasajja Kabaka tweyanzizza tweyanzeege empologoma ewulugumye ffenna ne tuwulira. Ssaabasajja Kabaka twebaze okututuusaako eddoboozi ate naddala eddoboozi ery'obumu. Ssaabasajja Kabaka tujja kubeera mabegawo kukuuma Buganda, obumu butuwambaatire, obumu bututambuze, obumu butukozese bingi, obumu butuwe amaanyi ag'okukola kulaba nti Buganda eno yabangibwawo bajjajjaffe twongera okugitambuza nga tukkaanya nga tuli bumu nga twongera okugikulaakulanya gitwala mu maaso. Ssaabasajja Kabaka tusaba Katonda ayongere okuba nga atambula naawe. Ssaabasajja Kabaka owangaale. Mu ngeri y'emu bajjajjaffe abataka bakunze Obuganda ne Uganda yonna okwesiga n'okussa ekitiibwa mu bantu Omuteregga Ssemanda agamenya embazzi n'okuyunga be yalonda okumukwatirako mu kuweereza emirimu gy'embuga. Nyongera okusaba abantu baffe bonna gye bali okwongera okussa ekitiibwa mu bantu Ssaabasajja Kabaka be yawa okumukulemberako Obuganda. Mu bumu Ssaabasajja Kabaka bw'atukuutidde tubeere emabega w'abantu abo Ssaabasajja Kabaka be yassaamu obwesige mukulemberako Obuganda. Bulijjo tuwulirizenga ebigambo bye batubuulira tuleme kuva ku mulamwa. Olwo tunaavanga ku bantu Ssaabasajja Kabaka batuteekerawo okutukulembera tujja kubeera nga tuvudde mu bumu Ssaabasajja Kabaka bw'atukuutidde.
Abaami ba Lukeberwa, Lukajunga na Busereka Akeera abamulamulirako amasaza ge nga bakulembeddwamu omukuliriza olukiiko lw'abaami b'amasaza Pookino Kyebazinga Kalyamasaka Judy Muleke beeyanzizza nnyo nnyinimu Ssekalibakanga akatandikibwako Taba olw'okusiima n'ayogerako eri Obuganda era bakinoganyiza nti bo ng'abaami be essanyu balina lyamu kiwagonja olwa Ssedduge okusiima emirimu gye bamuweereza. Bw'atyo Pookino Kyebazinga Kalyamasaka akunze abaami bamuzaawula bonna ku mitendera gyonna egy'enjawulo bongeremu amaanyi mu buweereza bwabwe. Tulina essanyu lingi olw'okuwulira ku ddoboozi ly'Omutanda ng'ayogerako eri Obuganda. Fenno abaweereza be abaami ba Kabaka twasanyuse byansusso olw'okubanga yatwebazizza mu butongole ng'atandikira Katikkiro yennyini olw'emirimu gye tukoze mu kiseera nga taliiwo. Ako kabonero akalaga nti Ssaabasajja Kabaka abadde agoberera bulungi yonna ebigenda mu maaso. Wabaddewo ebiyitiŋŋana bingi naye twebaza nnyo Ssaabasajja Kabaka okulaba nga abantu bonna yabalaze nti ebintu bitambula bulungi era nga tumusuubira okudda atulamule bulungi. Awo nno nkubiriza abantu ba Kabaka mwenna nti Katikkiro Ssaabasajja Kabaka gwe yatukwasa bw'abanga atukulembedde eddoboozi ly'atuwa lyeriiryo ddala era mwakakasizza nga Ssaabasajja Kabaka amaze okwogera gye tuli. Nsaba Katonda atukuumire Kabaka waffe ate era nkubiriza abaami ba Kabaka mwenna twongeremu amaanyi anti Kabaka yatusiimye twongere okukola obulungi Buganda egende ku ntikko. Mwebale nnyo Ssaabasajja Kabaka. Mu ngeri y'emu n'ababaka ba Paalamenti abakiikirira ebitundu bya Buganda nga bayita mu nnyintebe wa kabondo kaabwe era nga omubaka akiikirira Butambala mu Paalamenti Muhammad Muwanga Kivumbi beebazizza omutonzi olw'okukuuma Ssemunywa omuti ogubala ensimbi n'ebikomo era bakinogaanyizza nti Obuganda bwonna bwasanyuse okuwulira ku ddoboozi ly'Empalabwa. Obuganda bwonna babuganye essanyu bwe bawulidde ku ddoboozi lya Cuucu Magulu Nyondo Lukoma Nantawetwa era n'okumulabako. Twebaza Mukama Katonda olw'obulamu bwawe muwadde ekyo ndowooza ng'ensonga gye yayogeddeko ey'okkuuma empisa obuwanga n'ennono. Abantu bonna basiime embeera bw'eri baagalize tusabire ne Ssaabasajja Kabaka nga bwe twabuganye essanyu ne tuwulira nti ng'atukakasa nti anaatera okukomawo wano akole emirimu gye. N'olwekyo abantu bonna kati amaloboozi agabadde gava eno n'eri ndowooza ng'Abakatoliki bwe bagamba nti Roma Rukuta Kauza Finita, Roma bweyogera kiba kiwedde. Katusuubire nti kati bannayuganda gye bali bategedde era bamativu era basiimu era babuganye essanyu okuwulira ku ddoboozi lya Cuucu n'okumulabako. Sabe Mukama Katonda olunaku luli tulole ekkanzu kumulinda kudda. Mu mbeera y'emu abantu ba liiso lya mpungu okwetooloola Obuganda bwonna essanyu baafunye lyamu kiwagonja nga bawulidde ku ddoboozi lya Muzzangoma n'okumulabako ku katambi era bagambye nti emitima gyabwe gyazze engulu kubanga Kabaka waabwe bwe bulamu bwabwe. Nze birungi Suhaila neddira ndiga akabbiro Mpologoma ndi Muganda bannange ndi musanyufu nnyo okumanya nti Kabaka waali mulamu okumuwuliza ku ddoboozi lye Empologoma mweri bannange tuli basanyufu emitima gibadde gyetwewanise naye kati obulamu butambula tumanyi nti Kabaka waffe mwali. Ayi Katonda yongera okuuma Ssaabasajja Kabaka waffe. Erinnya Nansubuga Fatima okuva wano mu Kawempe South. Genze ndi musanyufu okubanga twazzeemu okuwulira ku ddoboozi ly'Omutanda okuwulira ku ddoboozi lya nnyinimu baffe Ssaabasajja Kabaka era tusaba Katonda amutukuumire era amuwangaaze baffe Kabaka waffe. Bannange nze Nakanjako Juliet nsinzidde wano ebbira Bujuuko. Bannange ndi musanyufu nnyo twawulidde ku ddoboozi lya Ssaabasajja. Allah yeebale bannange kuwulira mpulidde ku ddoboozi lya beene. Bannange mpulidde essanyu bannange mulabyeko ku simu ya Rabbi mulabye ku TV ya Rabbi. Mungu yeebale kumulwanirira Mukama waffe bannange mpulidde essanyu nga linja by'omutima bannange ennaku by'akaluulu n'essimu n'enginywegera bannange mpulidde essanyu bannange omwana wa Nabijjano ng'ayogeddeko eri Obuganda. Tweyanzizza Ayi Semaka Sebuufu bwangu obutasalimbirwamu mbwa gunda Ayi Namunswa Sebunya bwa Musoto obutasongwamu lunwe tebuka Ayi Ssaabalongo ekiryo Sserulanda ekimaamidde Obuganda.
manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo. Tonyigirizibwa. Ddembe lyo ery'obwebange. Ddembe lyakukyusibwako Chalkmail. Omutwe gukuluma, musujja, mugongo, magulu oba tewewulira bulungi. Nywa Chalkmail okwongera amaanyi mu basirikale b'omubiri gwo okulwanyisa n'okutangira endwadde. Eddagala lya Chalkmail lisange mu famasi zonna era lyakakasibwa ne NDA. Ssemateeka wa Uganda awa omuntu eddembe okukyusa erinnya lye nga munnamateeka Azizi Lutaaya bw'annyonnyola. Oba ng'olina national ID yo nga waliyagadde okuggyako erinnya erimu oyongereko eddala nga waliwo lyotayagala libeereko. Okugeza singa obeera nga bakuzaala mu kika ekyo ne kituuka ekiseera ne bakutwala mu kika ekirala ne bakuweerayo amannya amalala nga waliyagadde amannya amakadde agali ku national ID ogaggyeko. Omuntu oyo ayina eddembe singa aba agoberedde amateeka agatwala ebirayiro oba kye twaliyise DDP mu luzungu, era ekirayiro ekyo omala okirayira ne kitwalibwa ne kirangibwa mu mawulire ga Uganda agayitibwa Uganda Gazette, then oluvannyuma n'otwala ekiwandiiko ekyo mu nnira oba akatabo ako mu nnira ne bakukyusiza amannya. Eje erikuuma pulezidenti erya SFC likutte omusirikale waalyo agambibwa okulumba abooluganda lw'ebitundu eby'e Namale mu ggombola y'e Buwaya mu disitulikiti y'e Mayuge n'akuba abantu b'omu makaago bana amasasi agaabattiddewo. Omukwate ye Vilivumbuka Herbertson Robert ng'akola n'ejje lino erikuuma pulezidenti erya SFC kyokka nga yatoloka ku mulimu n'agenda ku kyalo Namale n'asasira amasasi mu bantu 8 okukkakkana nga bo bana bafiiriddewo naye nga baluganda lwe. Sabiti ewedde abatuuze ku kyalo Namale mu ggombola y'e Buwaya baafuna ekikangabwa oluvannyuma lw'omujaaso ono Birivumbuka okutta abantu bananga kwaliko Semaka Mudaasi Tenywa ow'emyaka 42, Eres Kafuko ow'emyaka 15, Kantono Resto ow'emyaka 13 ne Nicholas Mudaasi ow'emyaka 6. Ono okukwatibwa nga waliwo abantu abalala 3 abakwatiddwa poliisi e Mayuge kubigambibwa nti baliko kye bamanyi ku ttemu lino ono lye yakoze nga abakwate kwe kuli Patrick Tagaba ow'emyaka 67, Samanya Mudaasi ow'emyaka 32 ne mukyala we Grace Kalungi. Omwogezi w'eggye lya SFC erikuuma pulezidenti wa Uganda Major Jimmy Omala agambye nti obujulizi bwe bakakuŋŋaanyaako bulumira ddala Birivumbuka ono nti yeenyigidde mu ttemu lino ng'akadde konna agenda kutwalibwa mu mbuga z'amateeka avunaanibwe. We have arrested Private Birivumbuka Herbertson Robert, a soldier attached to Special Forces Command, for allegedly shooting and killing of civilians in Mayuge district. Private Robert escaped from his place of work with his personal weapon and proceeded to Namatale village, where he shot 4 people dead and injuring more. He is currently detained in our facility awaiting conclusion by investigators. It's regrettable that a person who is charged with the responsibility for protecting the citizens again turned his gun against them. Abakakiiko ka disitulikiti ey'Empigi akafuzi beesitudde ne bagenda mu lutobazi olwalwera ku luguudo oluva e Kampala okudda e Masaka ne bayimiriza kampuni ey'Abachina ebadde ekyayiikuula omusenyu mu mugga ogwo ne mu nnyanja Nalubaale. Omusasi waffe Patrick Serugo y'abirina. Kampuni eyiikula omusenyu eyimiriziddwa emanyiddwa nga Jamasco Group of Companies egambibwa okuba nga waliwo abanene mu ggwanga bannyiniyo ng'eno eri wakati mu lutobazi olw'erwera kyokka nga yerimbiseemu n'Abachina. Kigambibwa okuba nga Abachina abo ekitongole ekivunaanyizibwa ku butonde bw'ensi mu ggwanga Kinema kyabagoba obutaddamu kuyiikula musenyu mu Lwera gattako n'abagagga b'omu Kampala abalala. Wabula olw'okuba Abachina abo balina ebyuma eby'omutawaana mu kkokota omusenyu bakwatagana ne kampuni eya Jamasco Group of Companies. Ebyuma byabwe byonna ne babiteeka mu kampuni eyo nga mu kiseera kino eyo kampuni eya Jamasco yeyoke yasigala ng'eyiikula omusenyu mu Lwera. Abakakiiko ka disitulikiti Empigi akafuzi nga bakulembeddwamu ssentebe wa disitulikiti eyo Sejjemba Martin bwe batuuse mu Lwera basanze aba kampuni eyo nga bakokota omusenyu wakati mu nnyanja Nalubaale ng'ate balina n'ebyuma ebirala ebisika omusenyu okuva wansi w'oluguudo oluva e Kampala okudda e Masaka. Kyokka bwe basabiddwa ebbaluwa ebawa olukusa okuva mu kitongole ekya NEMA, maneja wa kampuni eyo nga ye Kwesiga Johnson atazze mu byakwetonda n'asuubiza nti ebbaluwa ajja gitwala ku kitebe kya disitulikiti Empigi Ssabbiiti ejja. Era wano akakiiko ka disitulikiti kwe kuyimiriza kampuni eyo obutaddamu kusima musenyu.
Ssentebe Martin Sejjemba avumiridde ekitongole ekya NEMA okulaga kyekubira mu bikwekwete by'okugoba abantu mu ntobazi olw'okuba ekitongole ekyo kitaliza abagagga. Ate n'alalika gavumenti nti oluguudo oluva e Kampala okudda e Masaka terujja kukoma kugwamu okuggyako ng'abagagga bonna abasima omusenyu mu ntobazi eziyitamu oluguudo olwo nga bagobeddwamu. Tuyina ekizibu tuze tukubamu abantu abasima omusenyu n'okulaga enkola embi. Tuvumirira ddabo standardi za NEMA kubanga tulaba abantu abanaku nga banyigirizibwa NEMA gekwesa omukono ogw'ekyuma naye abantu abanene abalinamu kasente ate nerabika nga ate yeringa ewagire abawagire. Ensonga ezimu zetusanze waneeno mulimu kampuni ezimu zetwagoba mwasigalamu kampuni ya Jamasco ne pamiti yaayo tetegeerekeka era tulina ebibuuzo bye twebuuza bingi okuli wetland user permit zalekebwawo okulabika obbeera nga zigabibwa. Ettaka luneeno NEMA kwe yaweebwa abana ba Jamasco kwe yabaweera pamiti gyeri mmanyagaani ekyapa kyabwe ebibuuzo bingi nnyo. Pamiti yennyini kwe bakolera eraga nti nno investment cost ya bukadde 2 bwolaba ebyuma ebiri waneeno almost biringa mbuumbi nga bubiri mulimu amata agasimu kokoto omusenyu okuviira eddala eri wansi kyekireetera n'ekkubo linene okubeera nga lijjamu ebinnya beera liikiriza bingi ebiseera by'omu maaso waneeno byonna olaba nga biri mu matiga tetwagala kubeera bakulembeza balayika okubeera nga tulinga abatalaba. Twasiddde Patrick Serugo Ogambwe bugagga wano ku CBS FM. Dr. Tom Senkungwa annyonnyola ku bulwadde bw'ebizimba mu bakyala. Ebizimba ebiyitibwa fibroid mu bakyala abantu bangi batera okufuna ebintu bino ne batabitwala ng'ekikulu. Kale ate ng'obubonero bwabyo bwangu nnyo obutandikirwako. Katugambe omukyala ogenda n'olaba ng'olubuto lunene okusinga bwe lwali badde. Ate nga bw'olukwatako owulira nga lugulumba lugumu okusinga bwe lwali badde. Olusinga owulira n'ekintu ekiringa ng'ekikutambula kubanga ekizimba kino olusi kigirina n'ekigejja bw'okyekubira sayidi ne sayidi ne kiba ng'ekitambula mu mubiri gwo. Ate bwe bagenda mu nsonga ziba nga omusaayi guba mungi nnyo balwamu nnyo okuvaamu oluusi baziddingana n'onkulumizibwa ennyo nga bali mu nsonga ezo. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agakya Basafama gakutuusibwako Sedika Real Estate abatunda n'okugula ettaka ku nguudo ez'enjawulo mu Uganda yonna. Basangibwa ku Galuleba Building ewa Kiso. Essimu noti 7 noti 2 339 377. Kilabu y'omupiira eya KCCA gukyangira mu liigi y'ababinywera eya Uganda Premier League erangiridde nti ekansiza abazanyi babiri okuli Sharifu Sengendo ne Issa Mubiru mu kwongera okugumiza ttiimu okuvuganya obulungi season ejja. Issa Mubiru bano bamufunye okuva mu kilabu ya Vipers eya Uganda Premier League era atadde omukono ku ndagaano ya myaka 4 ng'akyangira KCCA ndiba. Ono Vipers yamusindikiriza ng'emulango okulemerera okusitula omutindo era Vipers yo neegula Derek Ndahiro okudda mu bigere bye. Mu ngeri y'emu KCCA eguze Sharifu Sengendo okuva mu kilabu ya Kadafi eyasaliddwako season ewedde eddeyo mu kibinja ekyokubiri ekya FUFA Big League. Bano beegasse ku bazanyi abalala abaguliddwa KCCA okuli kuyikiriza Shafik Nana gwe bafunye okuva mu kilabu ya Bulu, Steven Munguchi gwe bafunye okuva mu kilabu ya UPDF ne Emmanuel Anyama gwe bajje mu kaalo kalungi. Abazanyi okuli Ashirafu Mugume ne Mutwali Mugorofa bo bazizza bujjendagaano zaabwe ne KCCA. Mu katundu kuno kwe kwaffe n'ennono ezaffe ezawano. Awo olwatuuka embwa y'akawere neekwata enkusu y'omumbejja omu n'egitta n'egirya nga mu biro ebyo enkusu kyali kinyonyi eky'omuwendo omunene era ekyagalwa ennyo. Kale Kawere bw'atyo kyeyava abakulu bamukwata ne bamuwozesa. Omusango Kawere gwamusinga n'asalirwa okuliwa olufuubanja kyokka kitaawe n'ab'ekika kye baali bazze bamuliira emisango emirala 1000. Kale ku mulundi guno ne basalawo ne bamwabulira ne bamuvaamu. Nga tugenda mgebweru soko ojjukire bino nga bikutuusibwako Era mu Uganda Limited abakugu mu kutukolera eddagala lyonna lye tweyambisa mu bulunzi bwaffe. Ate balina n'abakugu abeebuuzibwako ne batuwa amagezi ge tweyambisa mu bulunzi ku bwereere wonna woogeetaagidde saako n'ebyuma ebyeyambisibwa mu bulunzi bwaffe bwonna.
Olwaleero ennaku z'omwezi ziri 2 omwezi ogw'omusanvu ogwakasambula omwaka ogw'2024 bwe lwali bwe luti mu 1996 gy'emyaka 28 egyakayita Paliamenti ya Uganda ey'omukaaga yalayizibwa okutandika emirimu gyayo mu butongole era Wamboga James Francis Wapahabulo n'alondebwa okubeera Speaker wa Paliamenti eyo. Bino byali biseera ng'enkola ey'ebibiina ebingi gavumenti ekyagaanya okugizza mu Uganda nga Paliamenti eno ey'omukaaga eyayisa ekyokutondawo district endala empya 17 okwali ne Kayunga, Kanungu, Sironko, Wakiso, Kamwenge, Sembabule, Mayugene na Kasongola. Paliamenti eno ey'omukaaga yalina eddimu ery'okukolera mu ssemateeka wa Uganda omujja yali ayisiddwa mu 95 era Paliamenti eno ye yalondoola n'okuzuula emivuyo egyali mu kutunda kampuni ya Uganda ey'ennyonyi ng'abaali mivuyo gino bangi baali kumpi n'omukulu. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga gakutuusibwako Kajansi Progressive Secondary School eweza Kajansi mailo 7 ku lw'entebe essimu noti 7 noti 6 emu 6 emu 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 6. Obunkenke nate bw'amaanyi e Kenya nga bannansi bateekateeka okuddamu okwekalakaasa nga baagala okukaka gavumenti eya President William Ruto ekole ku nsonga zonna eziruma bannansi eve mu kwewaasira mu ngeri ya ebyomugagga bijja kiro bw'alaba ekikere ng'agoba. Okwekalakaasa kuno mu kusooka kwatandika bannansi bawakanya etteeka eryali mbubage ery'embalirira nga lino lyajja n'emisolo emijja Paliamenti lyayisa wiiki ewedde kyokka oluvannyuma lw'obwegugungo obwasaanikira ebibuga bya Kenya ebisinga obungi President William Ruto n'akkiriza etteeka lino ezzibu n'alisuula mu kasero. Kyokka bannansi ba Kenya ababulijjo okuyita mu kisinde kye baatondawo ekya genocide balangiridde nti baddayo ku nguudo beekaajange okutuusa nga President William Ruto ajjidde ddala envumbo mu matu nga kati bifuuse bya eggayaŋŋano liggwe ku kyalo ng'owe ali ku ngulu. Aba genocide abagamba nti bo tebalina bukulembeze, tebali ku byamawanga era si ba bibiina bya bufuzi bagambye nti okwekalakasa kwabwe kwa mirembe era basabye ab'ebyokwerinda ti ku mulundi guno tebabamansamu amasasi n'omukka ogubalagala. Agavudde mu kunoonyereza wano ku Kyabasafama gakutuusibwako Supertech akuuma akayamba mmotoka yo okukendeeza ku nnywa y'amafuta ebitundu 12 ku 100 saako okukuuma yingini yayo nga nnamu n'obutafuuwa kikka okumanya ebisingawo okuba ku 0751 46 nga bali wamu ne Kyaddondo Technical Institute Busaabala abakuwa obukugu mu bya engineering, technology ne business ku ddala lya certificate ne diploma n'obeera wa njawulo mu katale k'ebyemirimu. Mu mawulire ag'ebya saayansi abakugu balabudde abantu obutaddamu kunenya bannaabwe abatayagala kubayamba bakizudde nti waliwo ekitundu ky'obwongo ekivunaanyizibwa obutereevu ku kuyamba ng'abo abatettanira kuyamba balala ekitundu ekyo mwattu kiba kyalwala. Abayivu mu buto abayeyanga bannaabwe abakudde amannyo nti mali buttole yatugemera enkuba yaffe okunoonyereza okwa luno bakukoledde ku University of Birmingham e Bungereza ne beetegereza abantu 8 ab'obwongo obulamu n'obukosefu ku mitendera egy'enjawulo. Bakagezi munnyo bagamba nti ekitundu ky'obwongo ekya ventromedial prefrontal cortex bwe kiba kiramu katebule beba abantu boolabanga tayinza kukulyako kantu ne bw'aba alina katono era mukagabana era bambi bano bwe bati badduukirira nnyo abali mu bizibu abagwiriddwa akabi n'ebizibu ebikoseza awamu abantu. Abadde mu mitambo gy'okunoonyereza kuno omumanyi Professor Patricia Lockwood agambye nti abalina ekitundu ky'obwongo kino nga kiriko akamogo ettima baba naly'amaanyi tafaayo oba nga waliwo abakaaba ye kasita aba bulungi nga n'olumu yaakaabya n'abalala.